Tukulamusiza nnyo omugoberezi waffe ku Beg TV bannange abatuwagira mwebale nnyo mutufudde ab'ensonga tubagamba nnyo programu zaffe zituleetera. Olwaleero tuli mu parliament gye tugenda okusinziira okubaweereza. Tuli ne Dr. Abedi Bwanika omusajja omugalatiya ye yagamba ne bwalisigala omu mu Uganda ajja kusigala ng'ayogera amazima okusinziira kunoonyereza kwakola. Mu bufunze Dr. Abedi Bwanika ye musajja gwe tumanyi nga mu babaka ba parliament abatuula wano omu kwa basinga okukola okunoonyereza bwagenda okwogera ensonga abaagirinako essimba. Naye kasooke ababuuzeeko tulyoke tusimbulira awo. Mbalamusiza nnyo bannaffe abatulaba be tuli nabo olwaleero nga twogera ku nsonga enkulu ezikwata ku nsi yaffe eno Uganda ate na butya bwe tusobola okuba empenda ezitutwala mu maaso. Dr. Abedi, bukyanga olwana ntalo luno lunaku olutalo lwa Abedi Mpuuga Nguzi Bubbi wali olulwanyeeko? Abamu Mukama Katonda yatuwa ebirungo nga ezentalo ezifaanana bwe zityo ze tuteeka okubeeramu kati lutalo lupya lwa byewuunyo lulimu efitina mpitirivu lulimu obutamanya bungi lulimu efutirizi lulimu gamba ebintu bingi naye Mukama atuwadde ekisa okubanga tuluyimiriramu. Tolutidde abalabi emikono nga buli lunaku abantu bongera kusayininga basayininga totya? Okugyamu obwesige gwe bayita commissioner wa parliament emitendera mingi kakati ekyokusayininga kiba kitegeeza nti mugenda bwe mufuna emikono 176 muba mufunye lukusa lwa kuteesa ku nsonga kakati ekyokugyamu obwesige kikyali wala nnyo obanga emikono egy'okugyamu okuleeta olukusa olugenda ku fulo ya palamenti abakyagala kibatwalidde omwezi gumu n'ekitundu ate kati okufuna ebitundu 2 ku 3 ebya palamenti ekyo kiba kitegeeza nti kijja kutwalira ate emyaka kati ebyo bivudde olw'okuba nti ensonga zibayina nnafu nsonga nnafu ekyovula nti bamemba ba palamenti ng'ogyeko abo be baakubidde amasimu n'abo abataafunye kumanya nti budget ffe twagiyisa ensonga eyo yagenda mu legal committee negenda mu budget committee kati abatalina kumanya abo manyi nti bwe tunaatuuka ne ku fulo ya parliament bajja kufuna okumanya bategere nti babawubbisa era sigiraba nti erina gyegenda okugenda mu maaso. Nze ekimu ku byenkwesigako nti oli munnabyabufuzi oli muyivu ate oli musumba. Olutalo luno luva ku ki? Lwani lwa Mpuuga ng'omuntu lwa kibiina kyammwe ekya Nuupu? Olutalo lwasooka kubeera lwa bukulembeze si kibiina bukulembeze bwa kibiina kyaffe ekya Nuupu nga balaga okutya okwa Honorable Mpuuga. Honorable Mpuuga emirimu gyagikola bulungi nga bwe mwalaba bwe yakola ku bwa leader of opposition. Abantu abamu abalina emitima emikyafu bw'okola obulungi ate ofuuka mulabe. Honorable Mpuuga ne batandika omweraliikirira nti alabika afuuse presidential kakati olw'okukolako obulungi n'amaaso gaabwe ne gasukkuluma ku kifo ky'alina ne bamutunuuliranga agenda okuyimirira ku kyobwa pulezidenti. Kati olutalo lwonna lwolaba mu kibiina kya Nuupu ne Honorable Mpuuga luli ku ekyo abo bamuteebereza nti ekifo kiri ekyobwa pulezidenti naye asobola okiyimirirako. Kati olutalo gye lwava ne bafuna ababalwanirako bamukulu Ssekikuubo n'abalala. Okusooka bayingiranga ba machinery abantu abapangise basuubula edda eyo ffe twakulira waliwo ensi yabeeranga Cuba ne Libya nga mwemuva abasirikale ba machinery agenda ku mulembe gwa Amini nabasinkana ewaffe Masaka Erukaya baze okulwana olutalo lwe batamanyi. Kati olutalo bw'olwananga machinery tobeera na kumanya n'ekigendererwa kibeera kikyamu ate kati bwe lwavaawo ate ne luyingiramu eby'omunda muno mu palamenti
abalwanyisa speaker abatagala speaker bali wabweru wa parliament baline munda nawuliyakaawo abasayininga omunga agandi nali nsubira ekifo kya commissioner twava ekyankwanzi nga nze nkisuubira ate kati ne batakyusa kakati eyo tiimu nayo weeri oli asayininga olwokuba yali asuubira ekifo kya commissioner neffe ekyankwanzi tetwaliyo nebibasalawo nze sibimanyi kati n'oyo naye ayagala kuteeka mu lutalo olwo mulimu omukubo yali asuubira obwa minisita naye ngaaga nti speaker yagenda obumunoonyeza kati speaker kaataabumunoonyeza naye empalana eri wakati we ne speaker kati abo nabo weebali ate waliwo ekibinja ekirala ekya opposition waliwo abali basuubira obwaloopu bwe bataabawa bwaloopu obwo ne balowooza nti ekifo Masayasi Mpuga mwe yali atudde bateekeddwa kituulamu kati nabo ne babeeramu ate nawulidde n'abalala beewunyisa bebe ebisiyaga abali wabweru wa parliament bo buli bwe balabawo akakubye mu parliament kasita balaba nga kanaatuukako ku speaker olw'okuba yawagira yatukulembera mu nsonga y'ebisiyaga kati nabo mbawulira sente bazitambuza meeting babeera nazo okusobola okukakasa nti batawaanya parliament ya Uganda ne ekirungi abantu baffe abaatulonda bategeera ate bagoberera ekyokubiri ne bamemba ba parliament abasinga obungi ensonga zino bazeetegereza tovola nga nyina obukakafu obuvumu munde nti ensonga eyo terina nnyo wala gyegenda kulaga. Dr. Abed abasayininga batugambye ffe gye tuyitira amanyi ffe tuli bamawulire buli mututuukayo nti asayininga nga MP wa NUP bw'osayininga ekaadi yo totidde wakajja mu parliament wesimbawo ku bwa president byagaana wakajjako mu parliament gwe totidde ku luzinga mukisa gumu gwobadde ofunye. Nabategeeza nti zabanonda bali Masaka bali mu Kimanya Kabonera kaadi obukaadi si ennonda era ne mbategeeza nti NUP ekibiina kya NUP kyawa abantu 380 mu kaadi naye mu parliament baliwo 57 kati fe abakola okubala abakola statistics kati ebintu ebimu tubizza mu sayansi kiba kitegeeza obanga 330 baagwa nga balina kaadi kiba kitegeeza nti kaadi si ereeta omuntu era njagala okuzzaamu abantu amaanyi baleme kukola bifu nga bali mu kutya okwa kaadi genda mu constituency yo okole emirimu abantu gye bakutuma abantu bajja kusobola okuzza kakati ebyo abati ebya kaadi nze mubabitya sirimu nga bwe gaidi nkola mirimu gy'abannamasaka nkola mirimu gy'abannauganda bajja kunziza nga batunuulidde ebyo byenkoze so si ebyo ebya kaadi era nja kukuzzaamu bamemba ba parliament amaanyi bw'oba okyatya kaadi oba tonatuuka kubeera wano oba wajja mu kifo kikyamu wano omuntu ayinza kuza bwegumya kubanga Judy Mbabaali yayambadde dda kaadi mpulira bagimuwadde nadda kubanga gwe simanyi kyozzaako. Judy Mbabaali njagala omusaasira Judy Mbabaali twali ffenna mu kalulu kano mpoli abamwogerako abalowooza nti mupya twali ffenna mu kalulu kano naafuna obululu bannakimanya Kabonera bwe baamuwa kakati okumuwa kaadi tekigenda kumuyubula afuuke mupya mulinze ekimanya Kabonera anyonyole bannakimanya Kabonera ekipya kyaleese baluli baamuwa bwalubatu. Wetwogerera ekituufu kiraga nti gwe ne muno Mathias Mpuuga gwe ne munnamwe Joyce Baagala mwabatane bakusayininga mwenna mulinga abagobeddwa mu kibiina muzzaako ki? Baddembe abaagala otugoba mu kibiina baddembe Abaganda baga nti akugoba yakuwa ekkubo bwe tunaakakasa nti batugobye ebyokukola bingi kubanga bwe kugaye nti abatuwa obululu abatutuma bakyatukkiririzaamu wa gye tulaga nga bamaze otugoba tujja kukola consultation mu baatutuma tujja kutambula mu constituency tutambule eggwanga lyonna nga tubeebuuzaako nti bannaffe abantu be twabaleetera ffe
ate batugobye kuba ekyo nakyo kyabyewuunyo e Masaka mu Buddu ne mu bifo ebirala ne mu Uganda ne bw'obeera onkyawa nnyo oteekwa kubanga era okakasaniza omu kuba dira abantu abannayuganda okubalaga ate kino ekibiina kati ekibiina kinabalaga bwe kiba nga kisazeewo tekikyanneetaaga nja kuddayo eri abantu baffe njogere nabo bajja tuwa amagezi nga tugenda okuva ku nsonga eno tugende ku nsonga y'enteekateeka gye muteekateeka e Masaka abo abatakuwagira abalowooza nti olwanyisa Nuupu olwanyisa Kyagulanyi oli musuubula oli mugule bagamba mbu lwaki oli mutabuzi lwaki todda mu kibiina kye ekya PDP n'obeera eyo bakuyita mutabuzi tebikuluma eyo nze tewali binnuma kubanga neebuulirira nga tutandika struggle eno gye twatandika okusooka byali ebigambo bibiri bye mumanyi kyali ekigambo kya DP Union era ne tujja tukigattako ekigambo ekirala people power oluvannyuma mwe mwava ekigambo kye bayita Nuupu twasooka kwebuulirira nze ne bannange abasinga obungi ne tugamba nti lino lekkubo lye tuba tukwata kaakati omuntu okuntiisatiisa obudde buno nti ddayo gye wava buli omu alina gye yava kubanga Nuupu mpya buli omu alina gye yava sirabayo okufa abali mu Nuupu nti wazaalibwa mu Nuupu Nuupu yakabeerayo emyaka 3 nze mbadde mu byobufuzi myaka 25 kaakati siri muti nga bwe ngai nti ekyo tekigenda kunnemesa kwogera bituufu byendowooza nti ekisobye mba nteeko kitegeeza abantu ekituufu nakyo nenkibabuulira kakati siri muti nga bwe ngai nti ekiseera bwe kinaatuuka nga bankakasiza nti bangobye ew'okulaga tebasobola kumbula kano ke kasembayo tekalina ku mpewo Nadduli buli lwayogera ku Museveni agamba bye twayogerako mu Kabira bano babagamba nti mugende muyinayo ensonga zammwe ez'omu Kabira nga Nadduli kayogerako bakawandikongako nti mwakassaako emikono mwakakkaanyaako bayinza obbasenda ekiro tuyinza okuba nga tetwateeka nnyo wansi mu kuwandiika naye twesigaŋŋana tiimu eri ey'Emagere tiimu kakati eri ku Kavule ebiseera babeeranga Kamwokya na Magere twatuula ebiseera bingi ekyokulabirako kyembambawa meeting eyatwala mukulu Kyagulanyi Arua nze nagikyeyalinga eyamutwala Arua gye yava n'alyoka agenda waggulu actually Arua twamutwalayo kifuba yali agaanye ng'agenda kuwagira omuvubuka ayagala kuwagira omuvubuka omuyimbi ng'atutegeeza nti yetawagira bantu bakadde Kasiyano mu biseera ebyo simanyi emyaka gy'alina kati yalina 6 kwolwo naga nti abantu n'abanyonyola atya nga mpagidde omusajja omukadde ng'oyo gwe mututeekako naye ne tukozesa obukugu waffe mu byobufuzi omukulu oyo ne tumutwala mu kitundu ekyo ekyaluwa gye yafunira eddala kwe yalinnyira meeting ezaleeta bamukulu n'operation ezaleeta ez'ebugiri ez'abasaalirwa ffe twazirimu enkuŋŋaana ezo operation ezo ezatuteeka waggulu ffe twazirimu kyobola aluusi ngenda ne mbawulira nga boogera nti obwanika ne banne twabaleeta nze tewali gye bandeetera nkuwulidde nti emisingi egyazimba ekintu kino nagirimu bulambirira amagezi gange galimu sente zange zalimu ebiseera byange byalimu kati siri abo abajoyiningira nga batuuse nateete nalimu mu kintu era oli bw'aba ayagala okunsiguukulula nyina genda na byange tosobola kungoba mu nyumba ate nga nyina bye naleetamu nembirekamu bwe mba nina be naleeta mu Nuupu kasita munansiguukulula nja genda nabo kuba nze nabaleeta nina be naleeta nze siringanga bali balala nina be naleeta oli bwakugoba mu nyumba nga mulimu ebintu byo tofulumanga bufulumi nabyo bisibeeko ogende nabyo ngali ekiseera bwe nategeera nti bangobye nja kusiba buli kye naleeta ngende nakyo kisobole okunnyamba ewalala gye ndaga